Kati gye bampadde okusookera ddala kitegeeza nti pate yange nfunyemu obwesige. Kati n'olwekyo ate ne bannamakindye kubanga okusookera ddala tebannakuwa kadi batunulyanga ground. Kitegeeza njala okwebaza abantu bange ab'Emakindye okunteekamu obwesige. Bwe bajja nga babuuza abantu bonna bagamba nga Lusagala oyo tumulabamu essuubi. Bane njala basuubiza abantu bange ab'Emakindye essuubi lye mundabyemu sijja kubayiwa. Bye munsuubiramu nja kubikola n'okusingawo. Baganda bange kubanga mubeera mu resi ekyamazima mubeeramu nga musukkamu omu abeeyagaliza. Tubalina baganda nga balabadde beeyagaliza tekitegeeza nti tebabadde balungi. Naye nze just mbasooloobyeko katono ne nfuna kafevaako ekibiina ne kinneesiga. Njagala kubasaba nti bajje bakole balungi nnyo naye mbasaba nti bajje twegatte wamu kubanga eggwanga terikoma leero, ensi tekoma leero, obulamu tebukoma leero. Ebifo bingi bajja kubifuna kubanga kye twagala kwe kukyusa eggwanga. Bonna bakukyusa eggwanga ekyamazima obuyinza nga tubututte tujja kufuna ebifo bingi nnyo mu gavumenti. Kati omuntu takola nsobi yonna tabaako nsobi gy'akola bajje twegattire wamu balungi mbamanyi balungi ekimala bajje tutambulire wamu tulenga tutambuza Amakindye yaffe ogituusa ate we twagala. Erinnya Mutuzo Vastina kansala omukyalo okuva ekyambuko. Neebaza Katonda olunaku olwaleero nsobodde okuddamu okufuna tiketi ya NUP nsobole ogikiikirira mu kalwa kagenda okujja 2026. Kindeetedde okuba nti nsobodde okuba nti ekibiina kizeemu n'ekineesiga mbadde mwesimbu eri ekibiina koledde abantu b'ekyambuko we mbadde nkiikirira. Kati kyekindeetedde okuba nti ne pate naye ntaddemu obwesige kubanga n'abantu bennyini bempeereza banteekamu obwesige ku ground. Amanya Mutuzo Vastina. Mu tiketi zonna ezaali zivuganiziddwa nange zinali vuganizza zaako eno ebadde yanjawulo tebadde nyangu. Tubadde tuvuganya abantu abawerako tubadde basatu mu divisioni y'e Kawempe twali bana ne tusigala basatu ate nga ffenna tuli balungi. Mbadde nvuganya ne muganda wange Latifu Sebagala gwenzisaamu ekitiibwa naye mulungi. Nvuganya ne muganda wange Waswa Juma gwenzisaamu ekitiibwa ate naye mulungi. Sajja baazirwanako naye neebaza Katonda nti bajja ne tuvuganya ffenna ate omukisa ne gujja gye tuli ffe ne tuba nga tusobodde okutwala obuwanguzi. Kimu kyokka kyenyinza okwogera okubakubiriza n'okwogerako nabo nti omuzannyo ekiseera gubaako n'ekiseera era kati omuzannyo gwe tubale tuzannya bugenze bwe butyo naye nyina kyembasaba olw'okuba mbasaamu ekitiibwa nti nga twegasse tusobola okutambuza divisioni y'e Kawempe. Sobola gitambuza bwomu era sobola okulimba nti tebalina kye basobola kukola. So muganda wange Latifu nkakasa ku experience tusobola okutambula ffenna tusobola okutereeza ebyetaagisa tusobola okukola enkulaakulana okwongerayo enkulaakulana yaffe mu maaso ate era muganda wange Waswa Juma naye mwongera okumusaba tusobola okutambira wamu tusobola okwongera enkulaakulana ya divisioni y'e Kawempe mu maaso. Eri bannakawempe mbeebaza nti buno obuwanguzi si bwange nga Sserunjoje Emmanuel obw'eddembe wabula bwammwe mwenna bannakawempe kubanga makisi ezisinga zibadde ziri mu abantu nga mwe muwaayo eddoboozi lyammwe mu sisitemu eyateekebwawo mukama wange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu libadde liwulirwa era lyawulirwa. Ebintu bye tukoze obutavaawo ng'abantu bonna abakulembeze ababiri ono wa South agaanye okuweereza owa North nga bamukutte bamusibye n'alwala mpaka kugenda zira kumwa mbaddewo nagaana okuva mu bannakawempe. Ekyo nakifunyemu obubonero obulabikira ddala nga bungi kubanga saabavaamu era abantu obwedda bulijjo abawogera bagati twagala ono ataatuvaamu ataavaawo ne tusigala nga tukola enguudo tusigala tukola services. Mbeebaza nti mwebale nnyo okusiima ebyo bye tusobodde okukola neeyama mu maaso gammwe nti ate tugenda kukola n'amaanyi agasinga ge tubadde tukolerako kubanga mundaze nti musiima ate era asiima mumanye webale amala ensonga. Amawulire gano gansanze ku KCCA nga mbadde ngenze okutuuza olukiiko lwa Kampala City Roads Committee gye gansanze era gansanyudde ng'omuntu pate yange okuneesiga nekkiriza
njikwatira bendera ku kifo ky'obwa Lord Mayor bw'ekibuga manyi nti ekibuga kikulu nnyo kinene ate era nga kivaamu ensimbi ebitundu 7 ezidukanye eggwanga. Ekibuga ye face y'eggwanga, ekibuga ye capital city y'eggwanga. Awo nno kyetaagira ddala okuba nti kifiibwako. Ngenda gezaako nnyo okulaba nti mpeereza bannakampala nga nkozesa obwesimbu amazima transparency okulaba nti ntuukiriza ebyetaago byabwe nga ate nkwataganye nabo. Manyi bulungi nnyo nti obuvunaanyizibwa bwa muloodi bw'oba okuteekerateekera ekibuga obuvunaanyizibwa obwo bukulu nnyo. Otunulira ekibuga nga kijjudde ebinnya, otunulira ekibuga nga kasasiro atta abantu, otunulira ekibuga nga buli muntu alina impunity. Ekigambo ekiriwo gamba n'ogu nandyagadde ekibuga ekitambulira ku rule of law. Rule of law ebadde eyogerwa bwogezi mu bigambo naye nga tetekuba mu nkola. Neweesanga nti yo omunene ayitawo ow'emmotoka erina akagombe agenda bugenzi ne bakwata owa bodaboda ne bamugyako ne bodaboda ye n'asigala nga takyalina kyakukola n'atandika okuyingira n'omuze gw'obubbi. Kati ekyo sigenda kukikkiriza ng'omukulembeze. Kye bayita rule of law, okwenforcinga amateeka ye rule of law. Awo nno kyekibuga kye neetaaga. Eky'omukisa omulungi nina obumanyirivu mu kuteekateeka ebibuga kubanga nakubako ku pulaani, ndi mukubiwa pulaani ez'amayumba n'ebibuga. Ndi engineer omukugu nno era amanyi kyenkola. Obizibu bya Kampala ebisinga z'enguudo ye kasasiro. Tusobola kubeera mu kibuga nga kasasiro atta abantu ng'ate mu nsi endala kasasiro kya bugagga. Tusobola kubeera mu kibuga nga tuluzinga man hours emitwalo 24 buli lunaku, tuluzinga ebiseera buli lunaku essaawa mitwalo 24 ezandibadde zikozesebwa okukola ssente okuluzimba economy naye ne zifa bufi mu jaamu olw'ebinnya ebingi olw'amataba. Ekyo ekyekindeeta okukola naye tukolera wamu ne bannakampala bannayuganda okutwaliza wamu. Njagala ekibuga ekigenda ekibeera eky'omwavu nga kibuga kya mugagga kyengenda okuleeta eri. Naye okusinga byonna nze ntradinga bwesimbu, ntunda bwesimbu eri bannayuganda nti ngenda kubeera mwesigwa akatono akanaba kazze sente ezo zikozesebwe tulabe kye bayita value for money. Ky'omukisa omulungi amateeka weegali ne KCC Act eyo simbi bagamba nti Lord Mayor talina buyinza naye nze nja kuba nabwo era neekakasa nti obuyinza ngenda kuba nabwo era bantunuulira muntunuulire nga mumanyi ngenda kuba n'obuyinza. Nali just mayor bumeya wa Nakawa naye obuyinza nze nabuyina bannanga baga nti balina naye nga nze nina obuyinza era nabukozesa okutuukiriza ebyetaago by'abantu. Kale nno ngenda kukolera bannakampala, ngenda kukolera bannayuganda okutwaliza omu kubanga ekibuga kyaffe ffenna njagala okulaba nti tukolagana n'oyo yenna asobola okuba nti tukolagana naye kuzimba ekibuga. Nkoola bannakampala munzikiririzeemu, nkoola mwenna mujje twegatte wamu tubeere n'ekibuga ekigenda okubeera nga buli muntu agassa, buli muntu avunaanyizibwa ku kibuga. Era byenja okusooka okukola kwe kulaba nti nzimba trust mu bannayuganda nti tusobola okubeera n'obukulembeze obusobola okutwala eggwanga lino maaso naddala ekibuga ky'e Kampala. Njagala okwebaza pulezidenti wange n'obukulembeze bwa NUP ne bannakampala mwenna kubanga manyi bulungi nnyo nti bajja ne bababuuza ani asobola okutwala mu maaso ekibuga Kampala ne muwaayo linnya lyange era kwe kulaba nti leero bansomye ng'omuntu agenda okukwatira National Unity Platform bendera ku kifo ky'obwa Lord Mayor. Sikitiddeemu n'akatono kubanga ate nina n'emikwano gyange ebweru eyo bensobola okulobinga mu kulaba nti twaza maaso ekibuga. Amanya Lusagala Bosco, Mayor to be ow'Amakindye division. Ndi musanyufu ne olaba ebigambo bimbula. Ndi musanyufu nnyo kubanga ekibiina kyange president wange Kineke akakyoka ebyokulonda nga bonna bwe batunudde ne balaba ku bantu abangi abasaba ekifo kino nga Lusagala yagwanya okukwatira kaadi ekibiina kyaffe ky'NUP. Ndi musanyufu nnyo kuba nze gwe bawadde kaadi y'NUP mu bantu abangi era nange mbasuubiza nti obuwanguzi tugenda kubujjayo. Bannamakindye kye mbasuubiza nti obuwanguzi buli kimu nga kiwedde
tugenda kubakolera kubanga nali mumyuka wa meya manyi meya wange we yakoma ali Kasengana manyi wakomye ate nange wengenda okutandikira ku nsonga ez'enjawulo ddala tugenda tandikira ku nsonga ya kasasiro. Kasasiro atawanyiza nnyo ekitundu kyaffe kubanga bw'otunuulira n'emyalo ebizibu ebigitawaanya era kasasiro ava eno mu bantu ate n'abeera nga agenda mu myala ne gijjula amazzi era ekyo kireeta floods. Kasasiro aleeta ebizibu ebirala bingi, amalizi aleese floods, amalizi aleese endwadde, amalizi aleese ebizibu bingi. So tukola ku nsonga ya kasasiro ajja kuba ku mwanjo nnyo. Ekirala ensonga y'ebinnya Makindye mwenna mugimanyi nti kyenkana ye Las Vegas ya Uganda. Abantu bonna abadigize n'abacakaze mwe babeera, abagagga basula ewaffe ne Muyenga, abalala basula Buziga. Tugenda kulaba nga enguudo zaffe tuzikolako nnyo n'ebintu ebirala bingi. Kati gye bampadde okusookera ddala kitegeeza nti pate yange enfunyemu obwesige. Kati n'olwekyo ate ne bannamakindye kubanga okusookera ddala tebannakuwa kadi batunulyanga ground. Kitegeeza njala okwebaza abantu bange ab'Emakindye okunteekamu obwesige. Bwe bajja nga babuuza abantu bonna bagamba nga Lusagala oyo tumulabamu essuubi. Bane njala basuubiza abantu bange ab'Emakindye essuubi lye mundabyemu sijja kubayiwa. Bye munsuubiramu nja kubikola n'okusingawo. Baganda bange kubanga mubeera mu resi ekyamazima mubeeramu nga musukkamu omu abeeyagaliza. Tubalina baganda nga balabadde beeyagaliza tekitegeeza nti tebabadde balungi. Naye nze just mbasooloobyeko katono nenfuna kafevaako ekibiina ne kinneesiga. Njagala kubasaba nti bajje bakole balungi nnyo naye mbasaba nti bajje twegatte wamu kubanga eggwanga terikoma leero, ensi tekoma leero, obulamu tebukoma leero. Ebifo bingi bajja kubifuna kubanga kyetwagala kwe kukyusa eggwanga. Bonna bakukyusa eggwanga ekyamazima obuyinza nga tubututte tujja kufuna ebifo bingi nnyo mu gavumenti. Kati omuntu takola nsobi yonna tabako nsobi gy'akola bajje twegattire wamu balungi mbamanyi balungi ekimala bajje tutambulire wamu tulenga tutambuza Makindye yaffe ogituusa ate we twagala. Jesse Nyonga Tom nebaza Katonda okufuna kadi wali emutungo 3 ku tiketi ya National Unity Platform. Ekyamazima ebintu tugenda okukola tukuwuliziganya n'abantu abo okukolagana nabo kubanga newooleta ekintu ekirungi ng'abantu abo tukolaganye nabo kibeera kibi eribo. So balina okioninga kitegeeza okuwuliziganya n'abantu abo kubanga abantu abo ebakuteeka mu bukulembeze era kitegeeza n'okubawa ekitiibwa mu nkola ey'okubawuliriza.